Kwekenate ola Gabriel enemboze yokuva emasindi tugenda gulungirako embale nate mbere badde akatubagira ngazi nawe nkufunga police egezako okuziza Robert Kyagulanyi Center abadde agenze yokugulawo yafisi y'ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Center nate abadde ne bannakibiina kya National Platform okubadde omwogezi waabwe Joel Ssenyonyi sakati ne ssabawandiisi waabwe w'ekibiina ekyo Lois Libongoya. Police embale esanza akaseera akazibu bwe badde erwanagana n'abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'okugaana President w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Center okuyingira ekibuga Mbale. Wadde nga poliisi ekoze butaweera okumulemesa ebyokwerinda bibadde binywezeddwa nga talina bw'ayita era bw'ati ategeezezza nga RCC w'Embale Maseki Ahmed bwamulemesezza okwogerako n'abantu. Tutuuse wano ne batutegeeza nti RDC ne DPC bataddewo ebiragiro nti sirina kukkirizibwa kuyingira. Wabula Bobi Wine asinkanyemu abakulembeze b'ekibiina kye mu bitundu eby'ebugisu era bwe batu ne bamutegeeza ng'abamu ku bawagizi be abali eyo mu 20 bwe basiibwa poliisi nga ne gye buli ono tebateebwanga. Mu kubaanukula President w'ekibiina Robert Kyagulanyi Center ategeeza nti ensonga zino azimanyiiko era akola butaweera bano basobole okuyimbulwa. Bataddemu emisanvu poliisi ejjudde buli wamu si kutuwa security ne kukyankalanya naye nsanyuse titutuuse wano mukulikeeyo nnyo mu kulonda kuno tekwali kulonda lwali lutalo. Banaffe bangi babatta, banaffe bangi babasiba naye twebaza Katonda tituli wano ate tetunaba kupowa. Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform anenyeza aba RDC bagamba nti babalemesezza okukola emirimu gyabwe mu bitundu. Don't let that little power get into your head. It will confuse you and you will end up sadly like others, Eric Sakwa and several others. Ye RCC Wambale Waseki ategeezezza nti si yalemesezza Bobi Wine n'abantu b'okuyingira Mbale wabula abantu bennyini be bamulemesezza nga bagamba tebaagala ayingire ekibuga kubanga yabasuubiza okubawa ensi n'eggulu nga tatuukirizanga bisuubizo bye. Okugoberera Kyagulanyi olw'okubanga bakimanyi Kyagulanyi bwe yajja wano mu January wano ng'anoonya akalulu yabagamba abantu bonna bagenda kugaggawala nti era ye bw'aba tawangudde era ajja kubeera president. Kale bagenza okwejjuukiriza eyabalimba kati ye bwe yagenda e Kampala n'abantu be bonna abaafuna akalulu buli omu yafuna milioni 2 member wa parliament naye kennyini Kyagulanyi n'afuna emmotoka etayitamu ssasi etayitamu na muzinga. Kati abantu bagamba okumba abasajja bano bajja ne batufuuyisa amafirimbi wano naye bagenda eyo era ssente ze bafuna eyo bazijja mu gavumenti. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunnyo.